Mbalamusizzaako mikwano gyange mwenna abampuliriza nate era omubulizi w'enjiri Catherine Mitala nga nkomyewo. Mujjukire nti omulundi guli twakoma nga tugambye era nga tusomye omukazi Omusamaliya. Omukazi Omusamaliya eyasisinkana Yesu ku luzzi. Yesu n'atandikira okumubuulira enjiri. Tulaba nga Yesu twakoma luli ng'amugambye nti genda olunyiriro lw'16 ssuula Yokaana 4:16 kati kwe tuli. Yesu n'amugamba nti genda oyite balo okomewo wano. Omukazi n'addamu n'amugamba nti sirina baze. Yesu n'amugamba nti oyogedde bulungi ti sirina baze kubanga walina babalo 5 naye gw'olina kaakano si balo. Ekyo ky'oyogedde mazima. Nagamba nti bwe twogera amazima eri Katonda atuyamba. Kirungi nnyo okwogera amazima eri Katonda kubanga Mukama tolina ky'oyinza kumukisa. Omukyala ono yali atandise okumunyungukako ku bikwata ku Mukama waffe eddakiika ze baamala nga boogera. Omukazi n'amugamba nti ssebo, ndaba nti oli nnabbi. Bajjajjaffe baasinzizanga ku lusozi luno, nammwe mugamba nti Yerusaalemi kye kifo ekigwana okusinzizaamu. Omukyala ono ekirala kye yali kye tutaalaba ku mulundi guli, yali mukyala wa kusinza nga yeewaanira nnyo mu nsinza ye gy'asinzamu, n'ekifo ky'asinzizaamu nga nakyo akiwaana. Era ekintu kino kiremesezza abantu bangi okulokoka abaga nti nze nsabira eri, nze nsabira eno, era ffe tulina omwawule waffe, era ffe twasooka eddiini eyaffe yasooka, bulokole buzze wano jjo juuzi, kati mutubuulira mutya, mwe musinga Balevirandi, mwe musinga abaatuleetera enjiri. Omukyala ono yali yeenyumiriza mu ddiini, oba nga naawe oba n'oli omulala bw'oyinza okubeerawo ne weenyumiririza mu ddiini yo n'ekifo ky'osinzizaamu. Yesu n'amugamba nti omukyala, nzikiriza ekiseera kijja kye batalisinzizaamu kitaffe ku lusozi luno newankubadde mu Yerusaalemi. Olaba tugenda ne twewaanawaana n'ebifo byaffe ng'enjiri eyaffe bwe yasooka, ng'abamisoni abaffe bwe baasooka, ng'amakanisa agaffe bwe gaasooka, byo byonna ne bitwewaanya. Tetwagala kuvaayo kuwanukayo kugenda mu kkanisa gye babuulira obulokozi, tetwagala kubanga amadiini gaffe ge gaasooka. Naye Mukama Yesu yamuddamu n'amugamba nti omukyala, nzikiriza. Ekikulu kya kukkiriza Yesu, si kukkiririza mu kkanisa ekizimbe ekiri ewali, si kya kukkiririza mu ddiini yo myaka gy'emaze. Ekikulu kya kukkiriza Yesu. Nzikiriza, mukyala nzikiriza, ng'amulaba atabuka mu bintu bingi era nga bwe tusisinkana eyo nga tugenza okubuulira. Olinaga nze eddiini ya mmange sigivaamu, era nze eddiini eno olaba ne kye nyambadde wano, era nze abamu bambala eminankani egyo egimasamasa egyo nga bagigula mu nsi endala nga bagyenyumiririzaamu nnyo, era jjajja wange yagumpa, era guno nagufuna we nafuna obufumbo. Ebyo byonna bye twenyumiririzaamu munnange tebisobola kutulokola. Era yamugamba ekiseera kijja kye batalisinzizaamu kitaffe ku lusozi luno. Ekiseera kijja amadiini gonna ge twewaaniramu lwe galiba nga tegakyaliwo. Ebizimbe byonna bye twenyumiririzaamu ebinene ebirudde emyaka mingi nga tebikyaliwo ku lusozi luno newankubadde mu Yerusaalemi. Mwe musinza kye mutamanyi. Abantu n'abasinza kye batamanyi nga bangi. Abantu basinza naye kye basinza bambi balowooza nti basinza Katonda naye ng'ate tebakwasa ennono ez'abasinza kye bateekeddwa okuba. Nti mwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi kubanga obulokozi buva mu Bayudaaya. Obulokozi kintu kikulu nnyo. Gy'osinziza si kikulu, abakukulembera si kikulu, naye obulokozi kye kintu ekikulu ennyo. Era Mukama waffe bwe yali agezaako okulaga omukyala ono nti obulokozi kye kikulu, biri ebifo byonna byo byakuggwaawo.
ate biyinza n'obutaggwaawo gwe wennyini n'oba nga tokyasobola na kugendayo ng'okaddiye oba ng'olwadde ogenda kukola otya? Ogenda kukola otya? Amugamba mu 23 nti naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe balisinzizanga Katonda Kitaffe mu mwoyo n'amazima. Owulira? Ekiseera kijja era kituuse. Ekiseera kye kino okusinziza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Nga ne bw'obeera nga bagambye leero teriyo enguudo zonna nzigale tewaliwo kufuluma bweru ng'osobola okusinza Katonda. Atosobolaga nti baffe by'okusinza twabivaako nti anti kati amakubo gonna maggale. Wano tubadde mu kiseera kya COVID naye abantu abamu ebyokusinza babivaako nga tebasobola na kuŋŋaana mu mayumba gaabwe kutandika saaviisi. Ne bw'oba ng'oli muntu omu oba babiri osobola okuwaayo essaawa ezo n'otuula n'oyimba n'okola byonna, naye ng'ebyo byonna nti bali musinziza mu mwoyo ne mu mazima, ekitegeeza nga Katonda batambula naye. Nga wonna w'oli osobola okusinza Katonda, oba oli mu ttooyi oba oli mu nnimiro oba oli mu katale gye bawagganira naye nga mu mutima gwo osinza Katonda. Tosobola kusinza Katonda okuggyako ng'omuyingiza ng'ali mu bulamu bwo. Omukyala Mukama waffe yatandise mugamba nti nzikiriza. Bw'oba okkiriza Mukama waffe osobola omusinziza wonna. Agambye nti kubanga Kitaffe anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinzanga. Baluwa? Abasinza mu mwoyo ne mu mazima. Mukama waffe anoonya abasinza mu mwoyo ne mu mazima okubeera nga bamusinzanga. Haleluya! Wandyagadde okwegatta kw'abo abasinza Mukama waffe mu mwoyo ne mu mazima? Nti Katonda gwe mwoyo n'abo abamusinza kibagwanira okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Katonda mwoyo. Katonda mwoyo. Gano amakuŋŋaaniro ge tugendamu tukuŋŋaana nga nze Katonda ali mu nze, ng'ali ne mugundi, ng'ali ne mugundi, ne tujja wamu ne tusoma ekigambo kye ne tumutendereza wamu. Naye era bwe nzirayo eka ŋŋenda ne Katonda, ŋŋenda naye ne gundi n'agenda naye kubanga mwoyo si mubiri. Nti kati mwamusazeesaze mutya mwenna abatuuke? Katonda mwoyo. Omukkiriza n'ogenda naye n'otambula naye obulamu bwo bwonna. Mukama waffe yagamba omukyala ono nti amazzi ge nkuwa ennyonta teriddamu nate okukuluma. Togenda kuddayo kulumwa nnyonta mukazi wattu. Naye bambi omukyala teyabitegeera, yalowooleza mu nnyonta ey'amazzi agasenebwa ku luzzi. Naye kirungi nnyo ne tutegeera olwaleero nti Yesu atuyita okunywa amazzi, ye mazzi ag'obulamu. Katonda gwe mwoyo, abamusinza kibagwanira okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Si ku nsozi, si ku bizimbe bajjajjaffe bye baatuwa, si mu ddiini bajjajjaffe ze baatandika, si mu ddiini bajjajjaffe ze baatukuutira obutazivaamu. Naye mu mwoyo ne mu mazima, mu mutima gwo munda ng'osinza Katonda. Oba waliwo akulaba oba tewaliwo akulaba, naye nga gwe osinza ani? Osinza Katonda. Omukazi n'amugamba nti mmanyi nga Kristo ajja, gwe bayita yafukibwako amafuta. Ye bw'alijja alitubuulira ebigambo byonna. Yesu n'amugamba nti nze nzuuno ayogera naawe. Amangu ago abayigirizwa be ne bajja, ne beewuunya kubanga abadde ayogera n'omukazi. Naye tewali muntu eyagamba nti onoonya ki oba nti kiki ekikwogeza naye. Awo omukazi n'aleka ensuwa ye n'agenda mu
mu kibuga n'abuulira abantu nti, mujje mulabe omuntu aŋŋambye bye nakolanga byonna ayinza okuba nga ye Kristo. Olaba, oluvannyuma lw'emboozi ya Mukama waffe eyali ebuulira omukyala ono enjiri okuggwa, omukyala yalekaawo ensuwa. Mukama waffe si yamugamba nti mukyala lekaawo ensuwa yo. Mukama waffe si yamugamba nti genda obuulire. Era njagala okutegeeza nti bw'oba ng'olokose tewali agenda kupikiriza kugenda kubuulira, wabula oyo ayingidde mu ggwe abanga abugujja oyo mwagaliza n'omuntu omulala. Omukazi yalekaawo ensuwa ng'alaba ejja nammulwisa, n'agenda n'atandika okubeera omubuulizi w'enjiri, era ye mubuulizi w'enjiri yasooka mu Samaliya. Ng'oggyeko Mukama waffe enjiri gye yabuulira endala, naye ye enjiri eno yabuulirwa mukyala. Abamu mugamba nze omukazi ambuulira ate enjiri. Oyinza okuba nga mukazi wo akubuulira enjiri olutatadde, oba maama wo oba jjajjaawo. Munnange si yajja okuba ng'asoose. Omukyala ono yasooka dda okubuulira enjiri, n'agibuulira mu kibuga n'abagamba mujje mulabe ono aŋŋambye bye nakolanga. Ne bava mu kibuga ne bajja gy'ali. Mu kiseera ekyo abayigiriza baali nga bamwegayirira nga bamugamba nti Labbi lya, naye n'abagamba nti nnina ekyokulya kye ndya kye mutamanyi. Awo abayigiriza ne boogera bokka na bokka, awo ŋŋenda kubuukawo bannange. Ka ŋŋende ku 38. Ab'omu kibuga omwo Abasamaliya bangi ku bo abaamukkiriza kanzireyoko waggulu munsonyiweko, kubanga omukyala ono bwe yagenda mu kibuga okubuulira enjiri abantu bajja. Kubanga ebigambo bino bwe kiri bwe kityo, kya mazima nti asiga omulala n'akungula. Nze njagalidde nnyo okubalaga Abasamaliya. Ab'omu kibuga omwo Abasamaliya bangi ku bo 39 abaamukkiriza olw'ebigambo by'omukazi eyategeeza nti aŋŋambye bye nakola byonna. Nange nno omukyala oyo yakalokoka tatandise okuleeta abantu eri Yesu. Omukyala atandise okubaleeta, bazze nabo beewuliriddeko, nabo ne bakkiriza. Eyo waliwo afuba okuleeta eri Yesu? Waliwo afuba okubuulira bye yawulira, bye baamubuulira mu kyaki? Musseeko omwoyo. Bano Abasamaliya jjukira baali tebakolagana n'Abayudaaya, naye ebigambo by'omukazi bye yabagamba byabaleeta eri Mukama waffe. Bangi nnyo ne beeyongera okukkiriza olw'ekigambo kye. Bajja ewa Mukama waffe olw'ebigambo by'omukazi oli, naye ate bwe baatuuka eno ne bangi ku bo ne bakkiriza olw'ekigambo kya Mukama waffe. Ne bagamba omukazi nti kaakano otukkiriza si lwa kwogerako kwokka, kubanga twewuliridde ffekka n'okutegeera tutegedde nga mazima ono ye mulokozi w'ensi. Haleluya! Ne bamwatula nti ono ye mulokozi w'ensi. Ebigambo omukazi bye yawulira ku Mukama waffe Yesu yabitwala mu kibuga n'abyogera bulungi, ne bajja nabo ne beewulirirako. Mukama waffe si yabagamba nti nze mulokozi w'ensi, ate omukazi era si yabagamba kubanga Yesu teyakyogerako, naye bo beerabirako. Bayite bangi bajje balabe, bayite bangi ogende nabo mu kkanisa balabe. Ne bagamba nti omukazi nti kaakano tukkiriza si lwa kwogerako, kubanga twewuliridde ffekka n'okutegeeza tutegedde mazima ng'ono ye mulokozi. Ennaku ezo 2 bwe zaayitawo n'avaayo n'agenda e Ggaliraaya. Nkitegeera waliwo wesisomye olw'obudde nti abantu bano bwe baamala okuwulira enjiri eya Mukama waffe nga bazze baamwegayirira agende asule nabo. N'asula nabo ennaku ennungi ezo 2.
Yesu bw'omukoowoolo okujja mu nnyumba yo ajja. Jjukira wano yali ku missioni ndala baali ku lugendo nga bagenda n'awummulirako awo. Naye yasobola okukkiriza okubeera nabo ennaku 2 ng'abategeeza amawulire amalungi. Munnange nkusaba naawe okoowole Yesu ajja abeereko ewuwo. Tojja kumuta, ojja kuba nga ofuuse omulokole, ojja kubeera ng'afuuse kitundu ku bulamu bwo. Weebale nnyo okumpuliriza. Kitaffe tukwebaza kubanga tuwulidde ekigambo kino, omukazi Omusamaliya kye yayogera nga naawe mwogera naye. Kituyigiriza nti gwe bulamu, gwe mazzi ag'obulamu, ate kituyigiriza nti tulina okwetegeerera ffe ffennyini ne tujja ne tutuula ku bigere byo. Era ekirala kituyigiriza tulina okukwaniriza mu nnyumba zaffe. Weebale Mukama mu Kristo Yesu. Amiina.